Mawulire ganaku getutandise nago abaana babiri bakakasiddwa nti be bavudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okuweebwa obutwa. Tukwanirizaako ku Newspark channel manjike tukwetedde olunaku olwaliro tobeerabira kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe ate era video eno tugiwe like kussa n'obubaka bwawo mu comment section butukolera ddala bulungi. Waliwo akadde notification akaddaako okanyigako ne baba nga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Njagala okutumirako ku Sanga Jonathan webale kulaba mawulire gaffe Kagude Charis ate era waliwo ne Namutebi Darat kosa ne Tina mwebale kubeera nti no mu followinga omukutu guno. Oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda oba wabweru w'eggwanga twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo oli mu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Oman twagala okubeera nti no mukwano tukubuuzaako ate naawe asinziira mu ggwanga lyattu Uganda n'olaba mawulire ga Newspark twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandikirawo mukwano amawulire getutandise nago gannaku abaana abawerera ddala 5 be baweereddwa obutwa ate era wetuletedde amawulire gano nga 2 bakakasiddwa nti nno be bafudde ate nga balala bambi bali mu ddwaliro Taasulewo yali ku mimwa gy'abantu. Okusinziira ku bazadde b'abaana bano abategeezezza nti no bambi babadde basuze mulumbe maama ne taata babadde basuze mulumbe kitaawe wa mukwano gwabwe. Abaana bano okuzuulibwa nti nno baweereddwa obutwa waliwo abavudde ku lumbe ne bakomawo ewaka okuba nti no babazuukusa. Abaana bano babadde balina okuba nti no bakola chapati kwessa ne sumbusa wabula we bayitiddwa nga teri kanyego kwe kuddayo ne bayita kitaawe w'abaana bano yazze era naye n'agezaako okuba nti no abayita wabula nga tewali aggulawo kwe kumenya olugi. Mu kumenya olugi bambi basanze omu yagudde eri nga ye yafiiriddewo. Wano nno abana ne babaddusa mu ddwaliro wabula wetuleetedde amawulire gano nga omwana oyo gwolaba ye mu ddwaliro yabadde alaajana nnyo. Obutwa buno tebwamuyisiza bulungi nnyo wadde nga n'abalala nabo embeera gye balimu si nnungi. Omwana oyo wetuletedde amawulire gano bambi nga naye avudde mu bulamu bw'ensi eno ekitegeeza nti nno kati omuwendo guweze gw'abaana 2 abavudde mu bulamu bw'ensi eno. Bwe kityo nno mukwano bwe kiri kigambibwa nti abaana bano bandibanga baalidde obutwa bw'ebirime. Bwe kityo nno mukwano bwe kiri naye nga abaana abawerera ddala 3 kati be bali mu ddwaliro nga bakyafuna obujjanjabi. Twongera okubeera munnange nga tubasabira. Embeera eno yonna yonna bagitadde kwomu ku ba neighbors baabwe gwe bagamba nti no balinamu embiranyi era ng'embiranyi eno erudde nga weeri webityo nno mukwano webiri. Katusooke tubeere nga tukuwa maama w'abaana bano abeere nga annyonnyola ebisingako wano. Sawa mwenda 10 nitusinika omulenzi omukulu wa myaka 18 najja abalambuleko abayita no bayita bakoleki bagulewo bakole basumbuza chapati omulenzi akuba chapati amuyita agenda obayita tebaddamu ngenza okubayita bonna nga bafulusi mu nju nemenya olugi ngenza okuyingira babona bagudde bava ebyovu anomwafu emberanyi yali nnyo nensenkukana nenvaawo nenzimba ewange akayumba waye nazimbawo akayumba luumu emu yattaka lwa nsonga embiranyi yali awaka nze nenvaawo nenze namala ebbanga nga takola talinnya wange tambuuza nga n'abaana tabakiriza. Bwe bityo no mukwano bwe biri ate bo abatuuze bino bye basobodde okuba nti no boogera ku mbeera eno. N'abagambe project yabakuziza yansi ya mwana wange embiranyi yonna ebadde poloti okutta abaana ezo malayika tebalina musango bemba n'embiranyi n'omuntu omukulu ate era tomutta. Ate abantu abasinga tebaagaliza kati okukola ekintu ekyo mutima mubi naye abantu bandisazeewo libadde li Mukama Katonda. Kitalo nnyo amawulire si malungi naddala eri abazadde b'abaana abo ne katwongera okubeera nga tubasabira abaana abali mu ddwaliro babeere nga mukwano batererera ddala bulungi.
eyo nga tuvuddeyo munnange Solomon Kampala ono nga ye mwana wa president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi awangudde awaadi ey'omuvubuka asinga okwambala mu mwaka guno oba omuvubuka asinze okwambala mu mwaka guno. Awaadi eno yamuweereddwa bannaffe aba Buzz bwe bityo no mukwano webiri era n'abanga ye muwanguzi kakati nno ye muvubuka asinga okwambala bwe bityo no mukwano bwebiri. Awaadi nga bw'ogiraba mukwano bw'atyo Solomon Kampala bwe yalabise ku mukolo nga munange bamuwa awaadi eno era nga yawerekeddwako muganda we Shalom bwe batyo bwe babadde nga banona awaadi eno. Twagala okubeera mukwano nga tumuyozayoza Solomon Kampala omwana wa Robert Kyagulanyi president. Okitegedde no mukwano bwe bityo no mukwano bwe biri. Eyo nga tuvuddeyo mukwano tukuleetedde olutalo lw'abasiraamu luli wakati wa Sheikh Umaru ne Sheikh omulala mukwano. Sheikh ono nno munange avunaana Sheikh Umaru okuba nti nno ayonoonye eddiini y'abayisiraamu oba eddiini y'obuyisiraamu ng'ebigambo byafulumya n'ebikolwa bye mukwano bikontana n'eddiini kyesomesa. Katubeere munange nga tulukuwa mukwano obeere nga naawe obeewulirirako bano nno beerangidde beerangidde laba Sheikh mu busiraamu ne beelayirira okuba nti no bagenda kufaafaagana ne Sheikh Umaru okulaba nti no tagenda mu maaso nakuba nti no ayonoona eddiini y'abasiraamu. Waddalu nentabuka omutwe neŋŋenda mu bbaala nsobola okwefuula omulalu oba omutamiivu ng'ab'omu bbaala nteekewo ayirimu yange bafikisingemu kyenjagala kyekintwala mu bbaala nti ŋŋenda kusigala nga ŋŋenda mu bbaala mbasabire nsaasaanyeeyo ddaawa zange nsomereyo edduwa zange ndabe embwa y'omusiraamu neŋŋamba mbutodda mu bbaala eyo nja gimeketa bumekesi nja girya wallahi kimugana muleeta obusiraamu siraamu obuyinamu kweyirimu entono obufunya akanyiriri akamu ne butema empale bekasanga omusiraamu atatemye empale oyo aba takiri musiraamu bekasanga omusiraamu atakuzizza kirevu eyo tekagala muwa salaamu bekasanga omukyala atasibye ku mutwe oyo aba mukafiiri. Obusiraamu bwadda bwa kisiru temubuuza mu society yaffe eno abooluganda. Nsaba nze nja bagogola lwampaka nabagamba ndi Sheikh Umaru owa.com nga nsinziira mu Qur'ani. Waliwo bamuyita oba erinnya mbadde saagala dyogera omulogo w'ennansana Umaru. Oyo Umaru okajjalaata omuntu okuba n'erinnya ly'ekisiraamu tekitegeeza mbu n'omuntu oba musiraamu kubanga waliwo n'ayitibwa Kasimu temumumanyi naye yagamba nze Kasimu ne waliwo mulabeeko ng'asaala waliwo Salimu kati ekyokuba nti nno Umaru naye okujerega kwa n'agamba nze nja kusabira edduwa mu bbaala nina okusoma Kurani mu bbaala temujja kuntiisa te Nina kuwaddalu nentabuka omutwe neŋŋenda mu bbaala nsobola okwefuula omulalu oba omutamiivu ng'ab'omu bbaala nteekewo ayirimu yange bafikisingemu kyenjagala kyekintwala mu bbaala. Allah ate n'okuyimba kukkirizibwa mu busiraamu nenyimba namu kuba okuyimba kukkirizibwa mu busiraamu. Nze Umaru sijja munenya nja kunenya abawalimu mikwano gye. Musiba oguzzeemu umma abawalimu obutabeera ku ddiini. Abawalimu le bagaana okukola eddiini nga bo bakola kyennyume kati mwagala bamusitamirawo nabakole ki? Kati Umaru waliwo abawalimu be yawanga ku busente naye bamuddamu agamba kasitooyo namuwa 5 naye yajerezaawo eddiini n'ajerega Umaru n'agamba bano ab'obupale obukendeevu ab'obulevu nze temujja kummanyiira. Kimugana muleeta obusiraamu siraamu obuyinamu kweyirimu entono obufunya akanyiriri akamu ne butema empale bekasanga omusiraamu atatemye empale oyo aba takiri musiraamu bekasanga omusiraamu atakuzizza kirevu eyo tekagala muwa salaamu bekasanga omukyala atasibye ku mutwe oyo aba mukafiiri. Obusiraamu bwadda bwa kisiru temubuuza mu society yaffe eno abooluganda. Nsaba nze nja bagogola lwampaka nabagamba ndi Sheikh Umaru owa.com nga nsinziira mu Qur'ani. Nkyasomeddwa mu bbaala nina okugenda n'enkoolaba nti ŋŋenda kusigala nga ŋŋenda mu bbaala mbasabire
nsasanyeyo daawa zange nsomereyo edduwa zange ndabe embwa y'omusiraamu neŋŋamba mbutodda mu bbaala eyo njagimeketa bumekesi njagirya wallahi ekisooka Umaru si musiraamu kubanga Umaru mu busiraamu takkirizibwa dde okusala enkoko era bwagisala tetugirya liddala lyaliko misikini sheitaani gadinze kikyagenda okugamba kubanga baseeka abamwanukula naye abanukula amanyi nti nalina kyabawa naye nze nakyentya naye Umaru tukugamba kola katembawo yenna naye ebyokujerega obusiraamu bireke kubanga ojja kufuna obuzibu ebyokujerega obusiraamu omulogo oyo mwenna baalagula mumugambe ebyokujerega obusiraamu abireke. Bwete batambudde olunaku olwaleero obadde mulabi mulungi katukwagaliza olunaku olulungi naye weekumire ku Newspark channel tujagenda maaso n'okuba nti notukuleetera amawulire getufunyeewo kwegamba otambule ng'omanye ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Obubaka bwawo mu comment section bwetukolera ddala bulungi subscribinga ku YouTube channel yaffe eno nyiga akade ka notification baba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire ate era n'okulayikinga video eno katukwagalize olunaku olulungi mukama kutuwere kyosinga okuba nti no oyagala.